kwatiddwa abato baffe abaganda baffe batabani baffe abazzukulu baffe olwaleero abakwatiddwa mu ngeri emenya amateeka nga babakwata b'amagye. Njagala mukakase bukakasa nti tujja kuwangula olutalo luno. Nze Kayongo ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero. Oba oli awo nandibadde kugamba siri musanyufu kubanga abaana bakwatiddwa, naye ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero nti byendabyeko mbadde tesibisuubira. Mbadde sibisuubira. Lwambe nsali ku ttaka nakati ali mu lukiiko. New faces, the revolution is on. The revolution is on. The revolution, Kayongo is on. Kayongo, the revolution is on. Abantu abapya kiri mwenna muwetegereze nga tebali ng'obukulembeze bwe balina bwe bulumi bwe bayitamu ne bye balaba. Kuba bino birabibwa n'ayonka, tetuli mu propaganda. Olwaleero enebadde reality. Enebadde reality. The revolution of the party is on. Kubanga bwe wetegereza ebigenze mu maaso olwaleero, Bwana Kayongo, you must appreciate that bannayuganda ensonga bagigoberera. N'olaba Mamba, gomanyi kye bayita Mamba, Armored Vehicle, Mamba y'amagye. Agenda byegesirwangako ngirina esooka nefuluma n'ekiwujjo neyanika omwali ate ebyo byonna tewali. Ate abaana tebatuse ku palamenti, tebatuse ku palamenti, tebatuse Kayongo wa watabadde magye. Parliamentary Avenue bagigadde yonna, yabadde sealed off okuva ku makya, bagigadde ekiro 8:00. Nakasera badde muggale yenna lockdown apa Nakasero abadde muggale, naye abaana batuse ku palamenti nga ne bemupi bababuuza ID. Kubanga Oduru akugambye mu palamenti bambuziza ID, fe abazeerabira kati Anita Amongo olwaleero owekitiibwa Speaker Anita Amongo olwaleero azenga Wolodi. Omanyi Wolodi ng'agenda okunegosetinga okutunda ng'eggwanga eryatamanyiiko muwendo gwonna. Wolodi azenga Wolodi ayina mashini gani zimuwerekera, abadde na kika kirala, naye ng'ebyo byonna bikiki. Abannayuganda batandise okugamba nti ekimala kimala. Era obuwanguzi buli, era njozaayoza mwenna because omuntu ali ebweru w'ekibuga Kampala, njagala nkuwa ekifaananyi nti mu Kampala ekitadiployingiddwa ze MIGI mu byamagye, kubanga abagye aga Special Forces Command, UPDF, Military Police, Counter Terrorism, ESO, ISO, bonna babaddewo. lwaki kino ekintu era bwe babanga ensonga ey'obutawuliriza bannansi deploying, first of all tebasobola kusustaininga, era bonna babadde mabega wa kino leaderless. Tusaba kigende mu maaso, muwangudde
era ffe tujja kuyimira ekinsanyusiza nnyo bannamateeka for the first time law society president wa law society Bernard Owundo njagala okwebaza musajja gwe mu Bernard Owundo you are standing on the side of history ne tiimu yaabwe yonna eyaba pleader babadde ku poliisi ez'enjawulo it has not happened before Ugandans are now awake kubanga kankubuulire gwe Kayongo ensonga kati abantu gye boogerako naawe oba ogiraba bw'oba wa bodaboda wetegereza ensonga eno ng'oli wa bodaboda gwewa bodaboda yo gifunye ku loan ng'omusolo omungi ogusukka ne ssente ezigituusiza wano gavumenti yegututte ssente zooli n'azitwala n'akugamba nti ye olw'okubanga ye sipiika ssente zonna azitutte mu allowance ya buli lunaku emiliyoni 25 ng'asinga ne pulezidenti wa Amerika. Bino si bya kati gwe tetugenda si party politics bino si bya Bobi Wine bino si bya Besigye bino si bya Rubongoya bino si bya Mufumbiro bino bya Uganda gwe munnayuganda omusawo olwaleero abasawo Kayongo abasawo balina nze nasanga omusawo ku airport nakunyumiza nangamba nti ekyamujja wano nti nga yaakooye okubanga buli lunaku alina okusalawo ate mukulu ate muto anti olw'ebbula ly'ebikolwa alina okusalawo bwe kiba kyuma ky'okusigeni atekeko omwana ow'emyezi 3 oba atekeko ow'emyaka 5 atekeko ow'emyaka 8 oba kubanga gwatateekako yakola ki yafa gwe omusawo ali e Masaka fumiitiriza nga temulina masannyalaze mu ddwaliro gavuddeko kati naye ng'ewanita Among Parliamentary Commission yamuwa generated standby ya miliyoni 598 gwampuliriza eyo generator ne waba nga kituufu bagigula ssente ezo eba esobola okwasa ekibuga Kiramba omuntu gavumenti ekimuteredde wakaawe neetagamutera waka wamu nemutera mu kibuga ne mu kyalo ke Kawumbi kumpi Kalamba omuntu naye nga mu ddwaliro omusawo alemeddwako ab'amaziga ekyuma ky'okusiga nti kisobola kutambula amasannyalaze gakoze eki gagenze mu ddwaliro e Masaka Mulago fumiitiriza gwe omusawo ku nsonga gye twogerako omusawo omukugu wakeera ku makya noba nga olina okuhandolinga abantu abasukka 150 nga balwadde nga bava e Koboko nga bava e Iganga nga bava e Soroti nga bava e Mbarara nga bava e Pakwaki fumiitiriza Munnayuganda kikukwatako gwagenda mu kooti ng'ogenze kusaba bail n'otuuka okusaba bail ng'erina kuba constitutional naye n'otagifuna kubanga tolina abilities zibeera ku saidi etambuza musango gwo mu budde bwagwo fumiitiriza tetulowooza nti ebigenda mu maaso bigenda kwekubira nti bijja kwatakinga Waiswa olwaleero abaana abali mu makomera bali myaka 20, 22, 23, 24, 19 abaana abasukka 10 abasukka 10 ate nga banjawulo si baana ba bulijjo kuba bulijjo bagamba nti hooligans ife twafuka ba hooligans fese zaffe buli kiseera babaga nti Waiswa wuuyo Waiswa leero baana balala Bamugisha waliwo omukyala wa NTV Fab she's a presenter she works in a corporate company naye this is a civil duty you cannot give up on because gwa parkinza akapikipiki kakabodaboda wali n'onywa amafuta bano abantu sente ze balikoze bejovaana gwe mukazi wo naafa mu ddwaliro nga bakusaba siringi 3 naye ng'ate ne kugenda mu ddwaliro gwe esente ze z'omuwa omusolo ozidepositinga wano mu kunywa amafuta ku petrol station nga gw'osuubira nti eri gy'olaga ojja kuba obimaze naye wano onywa nga bakusedde omusolo osasulago omusolo ku mafuta gwa buseere neri
gwe omuyimbi olwensonga enguzi tewali ngeri gyesobola kulwanyisibwamu ng'ogyeko bino ebyokulaga ebyokwekalakasa bafuuka bannampulira ziri ebyokucankalanya emirimu mu bafuuka ggwanga bannampulira ziri Kayongo omusalaba gwe fe abamu nakati gwe twetisse obukyayi abantu bwe batulinako nsonga zino olaba abantu bali ne bateekateeka enkiiko nga oli tamanyi nti toyinza teekateeka nga musukka abasatu abana ne batamanya kuba gye baguza embizzi be bayogedde bino ebya dini sava eri gye baziguze ekintu ekyo kinsobera enjawulo ate gwe n'otuuka naye ate ogwo omanye sayizi batuse ne kweyo levo ekibatusiza kweyo levo nti kati Joero afuuse mulungi omu naye kati omuteekeko emboozi bannayuganda bamunyumyeko okyaleeta emboozi eyo mu 21st century nti gwobere ku mboozi eyo nga tosana gigatta nekwatagana ng'ogamba abantu nti ntinda wa bbeeyi wa layisi okusinga ekyanja bamanya ate gwe ebyekibuga obimanyi tintinda ya 2.5 ate kyanja ya 4.5 era nze nempuliriza emboozi awo tulemedde okukwatagana sikutegedde bulungi era tuyinza tegeera awo wenyini wentadde nti tutuuse entalo gwe baali bakukubye ku palamenti emboozi eno Kayongo enyangwira kubanga oli mulemu ene nawayangana nimba niwe setwagiwoza wano noga nti nina looya Mukama Katonda amuwe ekiwumula ekyemirembe era nina okutwala ewa Cassandra ku parliamentary avenue alundi nagamba awo never leave center of power abo bavaako tubalaba ogambye ani yaleese obubizi ensi yonna yategedde namwatulira amawulire wano gasinzira tetumwako mawulire ensi yonna yamutegedde yabutaddewo ensi yonna 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 era kati abawuliriza bonna baseka baga ati omulenzi oyo naye ebyo byonna escapism okudduka kuki ku nsonga ne Joero kaba mugambe nja kwebaka kutulo ffe tumanyi the question we are asking, we know what we are asking. waliwo abeebuuza nti nze njagala okuyozaayoza Kayongo. First of all, consistency eyo kaba naye mweyongere ebisonga eno temuli mweka era eventually ne bannabyabufuzi bajja kukirizibwa okugyetabamu. Ate saagala muntu alowooze nti revolution ewangulibwa mulundi mwaka gumu. The French Revolution started in 1769 and ended in because awo naba Napoleon bali effect ya French Revolution awo na Napoleon the Little wona bali ba effect of the French Revolution paka ate in fact ne mu 1800 kuba mu 1888 revolutions eza Europe zitandika as an effect still of the French Revolution, European history. So revolutions teolitabeereyo nakuba kifuba abantu bali defeated kubanga round day wanu maje Kayongo uliriza day wanu machi nina kyenjagala ate nga abaana ku parliament bakoze eki kubanze nabadde ekyo kyokka kyenjagala. Okay, can they get there? They got there and that is where they should be appreciated. waliwo ekintu kyensobola kyenjagala okubuuza waiswa programu eno bagiyita namwatulira. waliwo ababuuza nti fine bino abantu bavaayo ne bagenda maaso n'okuba beekalakaasa ne babasiba ne mubalekayo nakati wali abaliyo gwe Kayongo ekizibu abantu kye balina buli omu tamanya bulamu bwa munne bwe bwabuyitamu kati gwondabye entuusi simanyi gy'oyise tomanyi empise
tomanyi nabye mmanyi biriwo tomanyi nabye mmanyi era nkuwaako ebibyo kuwaako ebiki kuba tebatudde so oli bw'atakulaba talowooza nti gwotudde by'oyitamu binene nnyo birijja mu byawandiikibwa nga tumaze okuwangula kuba toyinza kuwandiika byafaayo nga tonagusa naye mungu kati ate nze ntandise okulaba okugguka kuba leero ndabye bawaiswa ndabye ba Bobi Wine ndabye ba Besigye abapya myaka 2 nga teriyo omuntu yenna gwenza kwekwasaako their affiliation is on them being listened to naye ng'emboozi wano bwe yali etandika baagifula yabawaiswa kati leero laba weekoze eki we batuusizza so ffe tubaddeyo nga zenjini nga mbuke ffe bannabyabufuzi tetubirimba bitugobyemu basose ne bagamba leaderless partyless nenga ntyoke kati kansooke ndabe era nze leero ndi musanyufu nnyo Kayongo eri bannayuganda mwebale nnyo mwenna ababadde mweyo ensonga mwebale nnyo temujjanga okwo mutuwoze ebbanja mwebale nnyo Spire mwebale nnyo Fabu mwebale nnyo buli muntu yenna azanye role ene lwaleero gwe lwamesi wali omulabyeko ng'asinizinga era ng'akofinga nga leero nkugambye amagye gonna gali gonna buli polisi sera ejjudde nakati bali mu kwetala deployment eyo ziba resources era sente yamuwa musolo naye nga deploying against the civilians or deploying against the indigenous nga naye badeployinga nga bakugamba nti sente zaffe muzikozesa bubi. Tunulire ekibuga Kampala, gwowo mu kibuga Kampala, gwe wenna ku level kwoli kobere minisita, kobe mwana wa minisita, nyinza obutogere eri minisita, wadde oli mwana wa minisita, tunulira wosula, ennyumba eyinza okuba yakabi naye okutuukawo wakabi oyitawa femze yalina eyo gyabeereyo ekitende eryo n'emmotoka zino ez'obudde naye kati ekugoba mu luguudo lw'ebinnya olw'ettaka nogaa ne bannange olw'ebinnya olw'ettaka ng'eri lukonko nejja nekola ki nerukugobamu. Lwaki oyo omuntu omugaana okujja okuvoisinga amaloboozi ge nga sente engeri gy'ozimugjamu abaana okuyigirizibwa abasomesa school fees ez'abasomesa oba ontegedde bulungi school fees ez'abaana naye n'emisaala gy'abasomesa kubanga gwe kankubulire Kayongo tulina n'abasirikale ba bulijjo emitwalo 49 giyinza kolaki tebakyabawa mmere families tebakyalina ttaka gye balima n'amasomero aga poliisi mwe basomesezanga abaana nago tegakyali ku mutindo n'okubeerawo tegakyaliwo tewakyaliwo skilling mu abaana baabwe kubanga omusirikale bw'atabanga na skill ate omwana we yagendanga mu bintu ebirala ngako curricular activities. So kikakata ku buli muntu yenna badde nkugamba abayimbi King Saha eddoboozi lye eddungi tolina kulifunamu mu kulinnya ku stage. Lwaki oli akulowoozesa nti olina difunamu ng'olinnye ku stage? Kubanga ekirifuula eddoboozi ery'amaanyi kwe kuba nti abantu baliwuliriza. Kitegeeza buli bweriterekebwa nga liweereddwa omuwendo ogw'amaanyi olifunamu n'abaana ne bafunamu n'abazzukulu ne bafunamu. Lwaki gwe artist King Saha oli akumye? Lwaki akumye platform ey'okuba ne copyright ey'okuba nti sente zo ziri automatic? Gwe teweetaaga nagamba nti oteekateeka muwendo gwazo obwagazi bwalwo entambula yalwo gwe muwendo kubanga batono abayimba ng'ennyonza nga bw'oyimba. Ekyo kyegamba kyabayimbi bonna. Nze nalaba Fred Sebatta nga buli nnaku z'omwezi 31 nga lumu
buli lunaku z'omwezi nga lumu ng'abeera Jinja mu kisaawe ajja ku stage nga bamaze sente zimaze okubalibwa mu mmotoka batundiranga tiketi mu mmotoka ku kisaawe ng'akuba ekisaawe kya Victoria Lower School okuva eno n'eri namala nagivugana anti nga yonna yonna yiganga ani bonna baba balina okugyamu ekyo ekivulu Kafeero nga bakuba nakivubo kakati abayimbi batono abayinza oga nti buli mwaka buli district agikuba tuwa ng'akuba ebisaawe ebyo binjogeddeko naye ng'ono aba ne programu ya buli area ng'alina okuba ekisaawe kyayo olwaleero they can't benefit from that record kubanga alina okuteeka mu nkola bokuba obulungi abalimbalimba n'okugamba nti kabateeka obutono obutali bwabwe ekyabwe bakiveeko so buli munnayuganda yenna weebaze nnyo kyetulabyeko olwaleero bagiyita Par FM 17.9 ekkula eri omutwe wa bulijjo waiswanduza alipoota kanjifune mu ggwe okusinziira ku bimulabye n'ebigenze maaso abantu bameka abakwatiddwa okusinziira nga mmwe bwe mbadde nzija wano ngezezaako okunoonya Honorable Council Benjamin Gatana naye simufunye kuba saagadde kujja kuwa nnamba etali ntuufu naye manyi nti bakuta abaana bangi bakuta abantu bangi bakute bannamawulire bakute balooya bakute abasawo bakute abantu bangi bakute abayizi so tetunaba kusobola kufuna list as of now wadde abantu abasinga ku internet amanya gaabwe gagenze gafuluma naye nga official spokesperson ow'ekibiina ate ekisupporting ensonga eno siyinza kwawulayawula mu bantu tujja kuvaayo ne list eri comprehensive kubanga ate eyo role naye ojja kugizanya eyokulaba nti abantu baffe tebanyigirwa mu ttooke ye support gye twogerako ejja kuba okuvaayo ensonga okuyimirira nazo naye nze manyi nti n'ensonga yakatandika yakatoolera era nsuubira nti whatever kyonna ekigenda maaso n'engeri gye kiri mugenda maaso abantu bonna abakitandika abakirowoozaako temuggyako kigere do not take off the pedal e Nairobi paka ne leero babadde bagenda ku jikea njogera ku jikea njogera ku Jakaya wali ku Jomo Kenyatta International Airport babaddeyo naye nga batandika ddala it is a consistent a revolution must be nkugambye wali there was an immediate factor there was marching of women to Versailles babagamba nti Maria Antoinette wabagamba if you cannot eat bread then eat cake yali marching of women to Versailles before the immediate factor which was the reign of terror. So a revolution kyekugamba nti saawa zino tukyali mu peaceful gwe geto ogirabye situse geto ogirabyeko era eri naye egamba okay ne geto kwekakati momentum eno eriwo nti abayivu bakutte ensonga nga bo batapusi b'amateeka tobabuzaabuza bano abasituse tobalimba bya constitution Kayongo abasituse tobalimba bya constitution agikuba eno n'agizza eno abasituse era obwedde ensonga bazoogera mu luzungu wabaddewo omwana akwatiddwa ku Jinja Road ye Mugisha akwatiddwa ku Jinja Road ndoza ye Mugisha adayambadde akakofiira akaddugavu nga nnyonnyola ensonga ng'awa background ewaabwe gy'ava nga dava esingiro abadde ava mu Western Uganda naye nga nnyonnyola challenges ze bayitamu ng'abantu n'omutete obugabanibwa abantu okweteekateeka betulowooza okugenda okutukiikirira ate bwe ne bagenda mu trading political trading tulabyeko bannakibiina kya Democratic Party nga bagamba nti ekintu kye bandi kyagaseeko naye tebategedde bulungi baani abakikulembera kuba tekirina bakikulembera kyobalaba nze ndi musanyufu era obwedda poliisi enoonya okukwata wekwata empewo wekwata kiki mamba bwe zetoloola
bagamba nti ate bali eri emamba bwekyusa intelligence bagitadde ku bantu bakyamu bagadde ekibiina kyenup bakoze batya kyafuluma nga kigambiddwa nti kiri leaderless. In fact ffe twandibuuziza polisi nti bani abateeseteese kuba polisi gye nalaba bebawandiikira nalaba polisi erina bewandiikira era netumanya nti waliwo emboozi wakati wa polisi n'abategeka ate katoyinza obatubuuza ffe era polisi yabadde enswabu polisi emanya ate kati gwoyinza ogibuuza nze era nze njagala okuyozayoza abategese nti entegeka kubanga polisi etuuse yo yalemereddwa amagye ne gayingira ate gwe olina kyotamanyi kiki bakubye taata n'omwana bayanganira ino ng'obaagayine bakubye taata n'omwana ate omwana yagakulira biragiro biva mu ddiiro gwemanya buli mamba gyolabye sanctioned yayitiddwa taata n'omwana we twali tubaagala bagane kwekwasa ate namunoonya ku simu nga taliiko kino kirekewa poliisi okuba nti yadiployinze naye era abantu ne bamala ne bajja bino si bya poliisi kubanga ne poliisi nayo yennyini waliwo ekifaananyi ekibadde kitambula nga omusirikale amazima ga katonda singa tubadde tukkirizibwa nga bannayuganda omugulira uniform nandisabye bannayuganda bamugulira uniform ebadde nkadde nnyo eringa gye yasikira obusikizi nti yayingira obuserikale nga tewaliwo uniform nebamugamba ayambaleyo yeyafa kanzi etandikirawo Bananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet banange, chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati na kawunga bibisinze kutambula. Yee, kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino wabigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Mandela Group itegeeza abantu bonna nti egenda kwata obululu obwa Linglong full electric car mwe tugenda okufunira abawanguzi ab'emmotoka ekolera ku masannyalaze okuva mu City Tires ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu 2024 ku ssundiro lya City Oil ku Kira Road ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya na bwe kityo ennaku ziggwaayo naawe osobola okubeera namukisa okwewangulira emmotoka eno ekolera ku masannyalaze kapyata gula buguza emipiira ebiri egy'ekika kya Linglong mu sayizi yonna oluvannyuma okulehwirwa alignment ku ttabi lyonna erya City Tire eri kuli okumpi olwoyingira akalulu akagenda okubibwa wandiba namukisa agenda okwewangulira emmotoka eno ey'amasannyalaze okuva mu Mandela Group abakutuusaako emipiira egya City Tires. Keeping yourself on the road. Adhan ku 17 Al FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Adhan kuchukumisa mkatanizi mwenda Al FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu